gwe mukwano gw'abangi b'olituuka wendi, n'omukwano muzito ennyonta yange mu ggoli gimponya nze ng'otuuse wendi. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kye ndekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Kusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku wuwo. Abantu ba Katonda mwenna, Father Martin Semanda mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Nnyonyi yaffe eya wiiki eno tuyungiddwa n'amaanyi ga Katonda. Tuyungiddwa n'amaanyi ga Katonda. Bakulu nga tuli ku njegoyego y'okuggalawo omwezi omubereberye mu mwaka 2024, nsaba ffenna mikwano gyange tutegeere era tumatire nti buli omu ku ffe ayungiddwa mu maanyi ga Katonda, nga kiri eri ggwe okussaako swiki n'oyaka oba obutagissaako n'osigala mu kizikiza ng'obongoota. Kuba akafaananyi ng'oli mu nnyumba ey'ebbeeyi nga yonna yawayalingibwa bulungi nnyo, nga yonna yawayalingibwa dda bulungi, nga waalisobodde okussaako buli kyonna kye waalirowoozezzaako ekyalyetaaza okukozesa amasannyalaze: fridge, air conditioning, lights, plugging on all your small appliances, n'ebirala ebifaanana ng'ebyo byonna biwantadde ku mukwano gwange. Lowooza ku mbeera nga mu nnyumba bw'etyo, ku ebyo byonna byemmenye toyina ky'osobola kukozesa olw'ensonga emu yokka: olemeddwa okgenda ku meter box okussaako switch, nga kye kyokka ekikulemesezza. Jjukira ye ennyumba yonna yayungibwa dda oba yawayalingibwa dda. Kano munzikirize nkayiseewo bakulu. I personally believe that God never opens the doors for people he has given keys to. People with keys don't wait in a queue. All stand at the door. They simply open the door. May I restate it? I've said that I personally believe that God never opens the doors for the people he has given keys to. People with keys don't wait in a queue. All stand at the door. They simply open the door. Katudde ku nsonga yaffe. It will be crazy to live without power when it's available to you. But do you know that there are many people living in a house, but they are never switching on the power? Abantu bangi bali mu nnyumba erimu amasannyalaze naye nga balemeddwa okussaako swiki. Listen to this, friends. God has wired you with power. Katonda yakuwayalinga n'amaanyi gwe Martin Semanda, naye swiki yaago gw'alina okugissaako. I mean, you are fully wired with power, but you have to turn the switch on by yourself. Kale byonna nga biri awo, amaanyi oba amasannyalaze gano genjogerako agakuyungibwamu ogassaako otya? Munnange bw'osoma mu Balooma 10:9, Pawulo tatulaga bulazi kuyungibwa maanyi kyokka, wabula atulaga n'engeri gye tusobola okutambulira mu maanyi ago. Atugamba bw'ati nti
bw'oyatula n'akamwa ko nti Yesu ye Mukama era n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda ye yamuzuukiza, olirokolebwa. If you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Olw'okuba abantu bangi olw'obutamanya, buli omu yevvuunulira nga bw'ayagala olunyiriri olwo, buli omu nga bw'ayagala, naddala ensonga y'obulokole n'ey'okulokolebwa. Buli omu agyekuwatira nga bw'asanze. Y'ensonga lwaki nakikolako oluyigiriza lulamba. Manyi bulungi nti abaali batambula nange embudde bwa COVID, ensonga eyo mwagimatira bulungi era mbeebaza. Now, with the heart many believe, and with the lips they make confession that Jesus is Lord. Wano nsaba owulirizeewo bulungi mukwano gwange, bw'okkiririza ddala mu mutima gwo nti Yesu ye Mukama era nti yafa ku lulwo n'azuukira mu bafu, awo manya nti oba oyungiddwa mu maanyi ga Katonda. Wabula jjukira nti ekyo kijjuulirizibwa batiisimu. Lwaki? Abajjukira wiiki ewedde nga tukuza olunaku lwa Pawulo omutuukirivu, njogera ku musajja eyawandiika almost half of the New Testament. Olunaku olutwalukuziza wiiki ewedde. Ensonga eno yavaayo bulungi mu Vvanjiri gye twasoma yava mu Maliko omutwe 16 nti alikkiriza n'abatizibwa alirokoka, aligaana gulimusinga. Nabagamba mikwano gyange nti Bayibuli okugitegeera n'okuginnyonnyoka obulungi obubaka obugirimu, tosomanga kanyiriri n'okeesibako kongako. Kino bangi bakikola era ne bakoleramu ensobi nnyingi. Era bw'okola ekyo oba oyolesezza obuyabuya obw'ekika ekyo waggulu. Ogeza, bw'osoma Evvanjiri ya Matayo yonna, olwo osobola okutegeera Matayo kye yali ategeeza mu kanyiriri gundi k'obojjeeyo. Ng'osomye yonna Evvanjiri, kati akanyiriri k'osobola okwootinga konna omanya lwaki kali bwe katyo, kyava ku kyokka omanyira ddala kubanga yonna ogisomye. Otherwise, abayigiriza bangi batabudde abantu ba Katonda nga bannyonnyola akanyiriri mu Bayibuli naye nga annyonnyola talambuludde. Naye yennyini kutegeera kyannyonnyodde gye kiva ne gye kiraga. Katudde ku mulamwa gwaffe. Nsaba munnange omanye nti amaanyi agali mu ggwe galimu ebintu bibiri. Galimu ekyogeddwa ekyokukkiriza ate n'ekyokwatula. Believing and confessing. Era eyo ye switch essaako amaanyi ago agakulimu. Mikwano gyange nsisinkanya abaana ba Katonda bangi, bambi nga banafuye mu mitima, kumpi kutuuka nakwevaako olw'embeera gye bayitamu, olw'ebigambo bye baboogerako, eyo gye bawangaalira ne gye babeera ne gye bakolera. Emirundi mingi nkizudde nga bangi beetaaga bwetaazi kwezza bujja mu kiki kye bakkiririzaamu era ne bakyatula n'ennimi zaabwe. Y'ensonga lwaki nkola kyonna kye nsobola nga nnoŋŋamizibwa ekisa kya Katonda, to motivate you my friends through the word of God. I do all that I can by the grace of God to motivate you my friends through the word of God. And by his grace I will do this till my last breath. Mikwano gyange kino nkikola kuba nkimanyi nti bwe tukkiririza ddala Katonda waffe nti ye Mukama, naddala nga twebuulirira ku kigambo kye nga bwe tukola buli wiiki,
atuwa enneema ey'enjawulo ne tutandika okwekkiririzaamu nga twesigama ku bisuubizo bye. Era olw'enneema y'emu tutandika okwatula n'ennimi zaffe mu linnya erya Yesu nga twesigama era ku bisuubizo bye. Tutandika okumatira, bw'omatira nimpulira nga mmatidde, ntandika okwatula nga sikyatya. Nkwata bukwasi kisuubizo n'enkyambala n'enkyatula ngenda bugenze mu Isaaya ekyokulabirako oba mu Isaaya nga 41:10 n'enjatula, mu Isaaya 41 n'enjatula, mu Isaaya 26:3 n'enkikola, mu Yeremiya 29:11 n'enkola kyekimu, mu Deuteronomy 31:8 mu Malamaga oba mu Exodus 14:14 n'enkola ekyo, mu Yohanna 16:33 oh my God, mu Zabbuli 3:28, mu Zabbuli 3:7:23, mu Mataya 11:28, mu Yeremiya 3:3, mu Yohanna 14:13, mu Baloma oh my God, mu Baloma 8:28. Ntandika okweyamba olw'okuba ndi mumativu, ntandika okwatula n'akamwa kange ebisuubizo ebyo. Oh my God. Ate nonkubuulire, okimanyi nti ate bw'okola ekyo, obedda byenjogera bw'okola ekyo, olowooza oba totaddeeko switch gye njogerako obwedda? You're switching on. Otaddeko switch olwo. Mukwano gwange 2024 nsaba ogufuule mwaka gwa kukkiririza ddala nakwatula bisuubizo bya Katonda. Bakulu kino nkiddamu, muffe ffenna waya mweziri. Nze naawe waya mweziri baatuwayalinga dda, zaayungibwayungibwa dda, twetaaga bwetaazi kussaako switch n'ombulira. Ekyewuunyisa bwe mbuuza nti mummwe mwenna ani akkiriza nti Yesu ye Mukama? Kumpi mwenna mwanukula. Naye lwaki bwe tulumbibwa omulabe n'amaanyi ge, omulabe n'amaanyi ge emirundi mingi tulemererwa okumuwakanya n'okuwakanya enteekateeka ze z'aba atulumbisizza ne zaayatula ne zaakozesa mu bulamu bwaffe? Lwaki tulemererwa? Munnange bwe bagezangako okukussa wansi n'okkunafuya n'ebigambo bye boogedde tobiwanga budde, bwe bakozesa ebigambo byonna okkunafuya okkussa wansi, ebigambo bye bakozesa tobiwanga na budde, gwe yatula era kola count attack. Yatula bwatuze era kkiriza Katonda bye yakugamba mu mbeera y'emu. Boogera ebyabwe naawe oteekewo ekisuubizo kya Katonda mu mbeera y'emu. Ebyabwe tobiddamu. Don't repeat what the enemy says about you. Instead, repeat what God says about you through his promises. Oh, can I say it again? I'm saying don't ever repeat what the enemy says about you. Instead, repeat what God says about you through his promises. You know, God called David. He called him a man after his heart. Newaakubadde yamuyita bw'atyo, Dawudi yennyini oluusi yaggwangamu amaanyi, switch neevaako. Bw'otunuulira Zabbuli nnyingi, otandikira naddala 42, 43, olaba musajja wattu kumpi ng'ayenje busaanafuye. Omulaba ng'ayogera ku bizibu by'ayitamu ebijjula okumukaabya n'amaziga. Yes. Zabbuli ezo biraba n'osoma owulira n'olaba nga ekyewuunyisa bwe weegendereza Zabbuli ze zimu n'endala nnyingi gye yeeyongera ebigambo bye bitandika okukyuka mpola mpola. He begins challenging those negative voices and attitudes that had covered him up. Atandika okuzuukuka naga bw'oba ogoberedde owulira nga yeebuuza ebintu nga bino, agamba why is my soul downcast? Why am I discouraged? Olwo n'azookoka ajjukira nti yayungibwa mu maanyi ga Katonda naye yeetaaga bwetaazi kussaako switch ebadde evuddeko. David himself remembers that it is in his power and ability to put on the switch. Teyalwa nassaako switch. Natandika bw'ati,
nti essuubi lyange liri mu Mukama Katonda wange. Ye yekka ye mununuzi wange era ye mulwanyi wange namige. Ye yekka ampa amaanyi n'ensanyuka. Nja kuyimba ennaku zonna mutenderezenga. Olwo switch agitaddeko. Olwo switch yennyini agyeteereddeko. Wano twogera ku musajja eyali omuganzi mu maaso ga Katonda. He was trying to show us that those circumstances can draw us back, leading us to the road of discouragement. Since we are already wired up in the power of God, we can charge our batteries to change our situations and to stand strong against the power of the enemy. Kyeyali ayagala okutulaga. Jino wakwadde embeera zisobola okukugira ne kussa wansi okunafuya okukola ki olw'ojjukira bujjukizi olw'okuba wayungibwa mu maanyi ga Katonda osobola okuddamu n'okyaginga battery yo n'oddamu okulwana n'olwanyisa amaanyi embeera n'obulumbaganyi bw'omulabe Setaani. Bakulu Yesu tayinza kwerimba wadde okutulimba talimbangako era kulimba tekiri the word lie tekimusemberedde wadde. Yagamba nti nzirayo eri kitange era kitammwe naye mbalekera amaanyi n'obuyinza bwange. Ye yabyogera. Ate n'atugamba n'okutugamba nti abanzikiriza mujja kukola bye nakola n'ebisingawo. There is no philosophy or any this is direct a statement. Yagamba nti I love you Jesus. Temujja kukola abanzikiriza mujja kukola bye nakola n'ebisingawo. Statement eyo eringa bweri era nga bw'ojulira bweri. Nabagambye Yesu tayinza kwerimba wadde okutulimba. Ebyo yabyogera bikakasa era nga ali serious. Bakulu nsaba nga tutandika 2024 okkiririze ddala nti Yesu bye yalanga bigenda kutuukirira era ne bye yasuubiza ogenda kubibeera. Njagala okyambalire ddala okikkirize ate okyatule. Abo aboogera ebikunafuya ebikujolonga n'ebikumalamu amaanyi mwanange tobawa mwaganya kukukuumira mu busibe na mukwekubagiza. Kino genda kukituukako ng'okkiririza ddala n'omutima gwo ate n'oyatula n'akamwako ekyo ky'okkiriza. So my friend, as we come to the end of the first month of 2024, believe and trust that you are free, anointed, blessed, victorious, powerful, a son, a daughter of the Most High God. Keeping in mind that great things happen when God mixes with the man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakka tegusigale nammwe kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.